olwaleero gyonna mbadde ku kitanda wiiki eno yonna navuddeyo gula ekiro nga Katolu Bwama yeyantwala mu ddwaliro eryo lya Sayidina era bwe mpulidde ku saa 12 nti afudde nenfuna embeera embi ya sukaali saalibadde wano kati essaawa eno kubanga mubimanyi byonna ebyaliwo Idamani ayogedde yakusabula ayina byayogedde baati bwe muba tembikutte muli mu bukyamu naye kyabagambe kyekyo nze ne Katolu Bwama tubadde tulwanirira kubanga tulwanirira nti tulina emirembe mu ati muno tulaba ne mutumanyira kubanga muyimbi obuyimbayimba nga n'abamu tebamanyi kuyimba wabula bayimbisa ssente mukitegeera nze tulumi kati Katonda avuddewo naye ani agenda okudda mu bigere bya Kato ani era mu ati ki ali wano essaawa eno abakola ku radio ne TV bavudde mu ati era nomalo bagamba nti muveewo TV tezikola mu Uganda baabe Mukiibi be batendese ne Katolu Bwama bakola ku TV basenkubuge be batutendese ebbanga lyonna Katolu Bwama yagula ebyuma naye nga taagala kumanya nti yagula ebyuma olw'emitima emibi nga munaamanya mujja biwendulira abantu babyokye nakyo nkibagamba leero abadde n'ebyuma ebirungi ennyo naye nga yagamba nti bibeereyo bbali nga nze sibyogedde kubanga bajja gamba nti Katolu Bwama kubanga babadde tebamwagala bangi naye nga Katolu Bwama badde ayogera mazima. Nina ekintu ekinnuma ku mutima nnumwa nnyo buli lwe ntuuka ku lumbe nensanga nga bannabyabufuzi baddidde obulumi bw'abantu nga boogera ebyobukulembeze oba ebyobufuzi. Mbeera awo ne ŋŋamba ddala ekiseera ekyokulumwa kye kiseera kye twalibadde nga ddala tulumwa naye n'osanga abantu nga bannyonnyola ebyobukulembeze bannange tuswaleko tuddeyo tufuuke Abannayuganda naddala Abaganda mbasaba muddeyo mufuuke Abaganda ekyo ekintu kiyitiridde olumbe terukyali lumbe bannange nze nsabye nga Bebe Cool nti tubeerengawoko tukkirize abali mu peyini babeere nga balumwa bwe tusaba kwange osanga munaneegattako gye tudda kubanga abamu ku ffe tuba tulumiddwa tolina bw'otandika kumbuulira bintu birala nga nzize ku bulumi bwa Kato so bwe mba nsigaddeyo nze mba nsinga